nsonga ki ekulese okwesimbawo? Ensonga endeetedde okwesimbawo Kapere y'omu ku bakimye ffoomu z'okulaga obwagazi bw'okwesimbawo mu kifo ky'obwakkansala w'e Makindye bye ngenda okubeera nga nkutuusaako era nga yabadde yatuuse dda munnanga ku kitebe ekya NUP eky'omukulu Bobi Wine. Ate nga mu maaso awo nina Nalukoola munnange abadde yakava e Mecca bannange ekibadde ku airport. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo ate ne mwana mulenzi munnange ate King Saha abadde mu maka ge wali munnange n'embwaye wali bannange bibadde bitya. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso eyo kakasa nti no video gimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati kansuke nkutegeezeeko wali munnange Kapere avuddeyo wali era nga munnange alaze amaanyi wali muganda wange ekibadde mu katambi bamubuuzizzaawo munnange ensonga kyekuleese munnange okwesimbawo naye anukulaawo munnange era nga yabadde yatuuse dda munnange ate ku kitebe ekya NUP. Kapere ensonga ki lwaki ogenda kwesimbawo? Nsonga ki ekulese okwesimbawo? Ensonga endeetedde okwesimbawo kwa LC firi Makindye abantu balina ebizibu. Mwemuyinza okubeera wano mwe mulibeera wano mulaba okuba okilalwa naye abantu balina ebizibu. Ng'obeera mu nnyumba n'obulyanga omusajja akuba mukazi we naye ng'amukubira lwa mbeera gye balimu. Tewali mirimu, sabuni tewali, abaana bakaaba, osegera tooyi zijjula okwo ku kitundu. Tulaga taata munnange lwaki totuyamba naye mbagamba kati mbayambe ki bo bennyini ne bagamba ti lwaki twesimbawo osanga ojja tutuyamba ne mbaga nja bayamba. Kyotegeeza nti ebimu ku bikuleese kuyamba abantu ba wansi okugeza nga okulongosa kaabuyonjo kasasire kugamba obulungi bw'ensi kasasiro emyala ebizibu bantu bafudde okwo ku kyalo tewaliyo bakunga bantu. Bwe batakuwa kaadi ogenda kukola otya? Nja kusigalawo ekyo kyesinzirisa ekyo kyekinzirisa mba manye sifunye kaadi ate kyekingijaako era nsigala mpeereza osegera kyogamba omwana bw'asemba mu kibiina daddayo gy'abadde asomera n'atandikira we yakomera. Bw'atyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Kapere nga alaga amaanyi esayidi eyo munnange ate foomu ezo zabadde ate munnange anonye wali. Kakati nno katugende mu maaso wali Nalukoola nno e Mecca abadde amazeeyo akabanga kabadde kaweera ddala weeks zibadde ziweeredde ddala nga mwana mulenzi munnange ng'ali Mecca esayidi eyo. Jjukira nti nno n'amawulire munnange ag'omu kkooti gaamusanga eyo era ng'abadde tannadda era ng'akomyewo munnange ku butaka wano. Ate nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi oyo munnange ate Nalukoola era nga boolaba akatambi ako nkugambye embuutu ebadde ekutta akati munnange ate wali ng'atuuse ku Entebbe airport. Mwana mulenzi munnange ate Nalukoola era nga bwentyo bwe mukyekinzeko esayidi eyo. Katugende mu maaso wali munnange ate n'omuyimbi King Saha kakati nno abaddeko ko bambi n'ekifo kyali mu kwolekeramu esayidi eno akuttaawo ndabye ebadde nga bantuuni naye nga ndaba nga nnene bulala naye nga bw'atyo munnange ate bw'abadde alabiseeko. Jjukira nti n'abadde ali mukola challenge ye ey'oluyimba lwe olupya love enyuma awo munnange nga bagoyinga crazy munnange ate n'embwayi esayidi eyo. Naye kansuke nkulageko ku mbeera ebaddewo mu katambi awo katono nnyo ng'ali mu maka ge ate ndyoke nkomewoko mu maaso awo.
byebyo n'omunanga ate ebitambudde esayidi eyo kakasa nti no video gimpya like konsate n'okusubscribe nga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo katono nnyo bwe nti